Akawaayira k'ekinana mu ssemateeka w'eggwanga kawa omuntu yenna ebbeetu okwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa paalamenti singa aba alina ebbaluwa yasinye ey'omukaaga oba okusingawo, oba si kyo okuba n'ebbaluwa ey'enkanakana n'eyasinye ey'omukaaga. Akakunizo kano kazaalidde bangi ebyeru maka ebyazaalira ku nsiko. Naye akasembayo ye muyimbi Mathias Walukagga akakiiko ak'ebyokulonda gwe kagobye olw'obuyigirize bwe okuba obw'olunguba ku ky'okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Busiro East. Oluvannyuma lw'okunoonyereza ebyatuleeteddwa ebyatuweereddwa n'okubyekennenya obulungi okusinziira mu mateeka ne mu buyinza bwaffe ng'Electoral Commission, kandidate yasunsulwamu omwami Walukagga Mathias teyatuukiriza bisaanyizo eby'okusunsulwamu ku mutendera ogwo okwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa paalamenti okusinziira ku section ey'okuna akatundu akasooka n'akawaayiro kya aka Parliamentary Elections Act. Amangu ddala nga bino byakagwa mu matu ga Walukagga ne bakama be okuva mu kibiina ki NUP baweze okuddukira mu kkooti enkulu okuwakanya ensalawo y'akakiiko k'ebyokulonda kubanga balina obukakafu nti ebbaluwa zaalina zenkanakana n'ebbaluwa yasinye ey'omukaaga eyeetaagibwa okuvuganya ku kifo kino. Kati okwagala okutegeera obutuufu bw'ensonga eno tusoze kwogerako n'abakakiiko aka National Council for Higher Education okakasa obanga ensonga za Walukagga bazimanyiiko. Ku lukomo lw'essimu omwogezi w'akakiiko kano newankubadde tayagadde kwogera naffe mu bulambulukufu ategeezezza nga bwe baakola ogwabwe wabula ekyokusalawo Walukagga okusobola okwesimbawo oba nedda si buvunaanyizibwa bwabwe. So Electoral Commission is in a better position to explain why, because as National Council for us we wrote and we quoted these things full stop, but we don't dictate that he must be nominated. Kinajjukirwa nti Walukagga ayogerwako emisomo gye yasooka kugikomya mu siniya ey'okuna kyokka oluvannyuma lw'emyaka egikunukkiriza mu 20 yafuna ekirowoozo okuddayo okusoma. Wano yasalawo okufuna ebbaluwa gy'oyinza okuyita kiggula-luggi okusobola okwegatta ku ttendekero erya waggulu gye yafuna ku ttendekero lya Islamic University in Uganda IUIU mu nkola eyitibwa Mature Entry. Olwo nno ne yeegatta ku ttendekero lya St. Lawrence University nga ssaawa eno ali mu mwaka gwe ogusembayo akonera eddiguli ye. Okwongera okwagala okunnyonnyoka ensonga zino twogeddeko ne munnabyanjigiriza Dr. Enoch Kibuuka okuva mu ssettendekero wa Makerere atubulire kye kitegeeza okuba n'ebbaluwa ey'enkanakana n'eyasinye ey'omukaaga. Kitegeeza olina okubanga olina ekintu kye wagenda n'osoma obuyigirize nga bwe babuteeka ku minzaani bwenkanankana oba busingako ku siniya ey'omukaaga. Nti oyinza okubanga essomero tewalisomera wano mu Uganda nga walisomera mu nsi endala. Ensi eyo eyinza okuba nga teyina ffe kye tuyita A-level, naye nga okusinziira ku mutendera gw'ensi eyo ako ke wasoma mu nsi eyo singa bakateeka ku minzaani ya wano mu Uganda kenkanankana ebbaluwa eya siniya 6. Agamba nti ku bantu abasomedde mu ggwanga nga bakoma mu siniya ey'okuna ebbaluwa ey'enkanakana n'eya siniya ey'omukaaga oba okusingawo balina okugisoma mu masomo g'obwongo gamba ng'obusawo obusomesa n'ebirala wabula si masomo ga byamikono. Omwana amaze siniya 4 n'agenda n'asoma emyaka gye 3 ku nursing school. Ontegera bulungi kati certificate eyo ey'emyaka 3 ya nursing school ezitowa eyinza n'okuba nga esingako oba nga yenkanankana ebbaluwa ya siniya ey'omukaaga gy'osomedde ettendekero ly'osomeddemu. Gavumenti erina okuba nga yayiwa olukusa okusomesa essomo eryo nga bw'ogenda mu tteeka ligwa mu kye bayita academic programs. Kyokka olw'okwagala obutaleka abantu balala mabega, gavumenti wano bwe yayisizaawo emisomo gy'ekikulu nti omuntu ng'abadde yava dda mu by'okusoma ng'ali mu myaka egigenderedde asobola okugenda mu ttendekero erya waggulu wabula ng'alina okugezesebwa kwasooka okuyitamu. Olina okusoma, olina okukola ebigezo by'abantu be batuyita abakulu, mature age entry. Naye ebbaluwa eno ya mature age entry yo nga yo si academic document. Agamba nti olw'okuba si bbaluwa ya buyigirize y'ensonga lwaki eba n'ekiseera ekigere nga oba togyeyambisizza mangu esobola n'okuggwako. Kyova olaba bw'osoma akawaayiro nnamba 9 kakugamba ebbaluwa eyo ey'ebigezo by'abakulu eggwako mu myaka 2, it has an expiry date. Kyokka ng'ate weewuunya ebbaluwa ye bwe ya P7 wakola P7 ebbaluwa yo eya P7 teggwako.
Okusinziira ku nsonga za Walukagga, wabaddewo ebyogerwa ng'ebbaluwa eno bwe yali yaggwako ate nga yatandika dda okusoma. Munnabyanjigiriza agamba nti okwesimbawo kwa Walukagga kwandibaddewo nga maze emisomo gye gy'aliko kati. Kati eno koosi gy'osoma ku yunivasite ontegera bulungi bw'oba ogimaliriza yeebeera yenkanankana n'okusingawo ebbaluwa ya siniya gye wandibadde olina okukozesa. Ku nsonga y'okugamba nti akakiiko akavunaanyizibwa ku byenjigiriza ebya waggulu kakakasa ebbaluwa ya Walukagga eyamutwala ku ttendekero erya waggulu, agamba nti wayinza okubaawo obutakwatagana bulungi ku byannyonnyola Walukagga. Yasatifayinga ki? Yasatifayinga nti ebbaluwa eno ddala ntuufu ya mature age entry. Kati nno tekimanyiddwa obanga ddala akakiiko akatwala amatendekero aga waggulu ebbaluwa gye kawa Walukagga yali yakakasa bye yasoma oba yageraageranya bye yasoma okutuukana n'ebbaluwa ya siniya ey'omukaaga ky'oyinza okuyita equivalent. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.